muyiga banange Katikkiro w'Amasiro tuli naye tukwanirizeeko banayita ate njagala okwaniriza abavudde mu mpya zaffe ez'enjawulo ez'omusu banange tusasira okubalaba webale kujja abantu bangi babayita ne beekunjaza naye mwebuze mwewe ku bugalo by'omuwaatidde gireke waawo awafite okuviramu kati oyogera Amadala. Jajjaffe omutaka mu kaseera kano mukama wange omusajja wo ekwatanga Katikkiro yatudde dda yatuuse mu kifo kino okulindirira era kyensuubira amaze okukwaniriza taata era wakati mu kugatta ebibatu nsaba tukwanirize mu mbeera ey'okukwaniriza n'okwoleka ekitiibwa kyo mu kika ky'omusu mumuwe ku ngalo. Mukama wange wootuukidde abasajja b'enkwatanga mu kika ky'omusu wadde baakulindiridde dda Katikkiro mukwanjulidde. Owokubiri ye jjajjaffe Mulumba yakedde bukeezi sinakindi okusula wano mumuwe ku ngalo. Era jjajja mu ngeri y'emu nsaba nkutegeeze nti musajjawo jjajja Kaggwa yabadde ali wano okuva nga yatuuse dda mu kifo kino. Katikkiro w'Amasiro teyalutumidde mwana ssebo tulirayo wano. Mu ngeri y'emu mukadde wange nga bwe naakutegeeza katugende mu mukolo omutereevu era tugenda kutandika n'ekitiibwa kya Buganda. Oluvannyuma tujja kuyimba oluyimba lw'omusu n'endowooza tutambulemu katono n'eggwanga lyaffe tuliwo ekitiibwa Uganda. Okusooka byonna tusooke oluyimba lw'eggwanga tuzeeko ekitiibwa kya Buganda tuyimbe oluyimba lw'omusu ate tugende butereevu mu biddako. Saba tuyimirire bwantoko.
Kyemanyi DJ yatukulembedde mu luyimba lw'eggwanga n'ekitiibwa kya Buganda. Bw'aba tanneeteekateeka ndowooza tutambule. Oh Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we always stand. Okuvedanete yoliona line kwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Zenayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira fuga Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gy'oera kaffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Awangale Ssaabasajja. Oluyimba lw'ekika ky'omusu. One, two, three, go. Era mbadde njagala kusaba
omuzaana ono atambulizibwa empola agende jjajja omutaka amukwateko mu ngalo. Omwana otumuwa obugalo bw'omuyiika. Singa ekika ky'omusu kibaamu abo nga 10, jjajja aba takyalina buzibu bwonna na kuzimba mbuga. Weewaawo era mu kaseera kano jjajja nsaba okkirize, omutaka nsaba okkirize, essaawa eno tugende mu ssaala twewombe eri omutonzi, tutambule bulungi n'omukolo gwaffe nga gukwasiddwa omutonzi. لمنصور والحج أمس الجامبوا لمنصور وحج مصطفى متساخره لمنصور وحج أمس مجامبوا لمنصور وزيد جودة من يقدر يزيد جابر هارون مصطفى. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا. Ambaniriza n'ekiramu sekisinga okulonda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Bannange omukama mulungi. Kyonna Seera kyonna omukama mulungi era z'embeera ziweewaawo. Mukama wange ssebo omukulu w'ekika ky'omusu, amannya gange nze Ssebuliba Stephen, mutabani w'omugenzi Benedicto Nsereko, ndi muzzukulu wa Rafaeli Kawuma yeebase wa Mamma Okota, ndi muzzukulu wa Namwabasa omukama wange bwetyo benyimiridde. Ssaba okulamusaako era okwaniriza mu kitundu kyaffe kino. Mukama wange oli mu ggombolola ya bulo, mu muluka gw'ebutawuka, mwerosi yenna wangu Nkanaga. Mukama wange ono ye Nkanaga. Nkanaga yatiikirira nnyo mu biseera by'ettaka eriba bbi. Oba olya Mukama n'atuyamba n'atuwanguza. Kaakati Nkanaga yawambolola eno nga mwe muli White House kibi. Bannange si yeeyo yeyo kati njagala endoolo n'engalo eza Yasini Kiragga okututeekako okutuwa ekkula lino bw'oba olyawo mu ggombolola ennamba. Bannange nze mwebaza abantu bangi bawangalira ebweru abaana ne baleka bazadde baabwe nga badaaga mu ggwanga wano batuuka n'okubaziika nga tebabamanyi. Naye mwami Yasini Kiragga akoze ekyenjawulo n'afuula ekika ky'omusu okuba ekyenjawulo. Mwami Tomu nkulamira bino, omwana bw'akula aba akuze. Badde njagala wadde ensingo teyisa mutwe naye wuliriza omwana, naye akuwulire kino gwetolola eggombolola eno bameka abakikoledde bazadde baabwe obugalo. Badde njagala tuwuliziganye Yasini Kiragga kyakoze akikoze era tumwebaza. Bane olwa lunaku lwa ssanyu kitwagala nnyo bigambo bingi. Omutaka wali ateredde mu bazzukulu be era tumwagaliza birungi byereere neyanza. Olunaku lwa leero ku mutala Nkanaga okubeera nga jjajjaffe omutaka Muyingo atudde mu White House ku mutala gwaffe guno Nkanaga. obugalo bw'omuyiika. Ebigambo byange bino soogera nga omwogezi w'olunyiriri lwaffe, naye Ssaabasajja yasiima n'embeera nga bamunduggulako ebifo naye nga biyisanga wange.
olumu mbiwulira ku CBS Ssaabasajja asiimye nti bakuwadde okubeera omutongole w'ekyalo olw'enkola ennungi olw'embeera zange, naye ng'ebyo byonna ebyengera biva ku mbeera gye mulaba. Ssebo jjajja nga nnyongera ebitiibwa kankulambululire, nali era ndi awo mu maka gange mangaawo muzzukulu wo ge yanzimbira, era Ssaabasajja nammunduggulako ekifo ekyokubeera nga nze wa byankulaakulana mu kitundu wano. obugalo Mukama wange ebigambo bino mbyogera nga nze amannya agange nze Tamusange Muhammadi neddira musu. Taata wange nzaala omugenzi Ahmada Lubowa agalamidde ku mutala guno Nkanaga. Jjajja wange azaala taata Simoni Nkalubo. Simoni Nkalubo ng'ava mu Simoni Nkalubo ayeebase essama mu Mawokota. Omubala gwaffe ffe ng'ab'omusu guga nti kivu kyajja okuluma n'okutwalana. Akabiro kaffe ndowooza nakababuulidde nti kayuzi. Ssaabawaali antumye bannange abaddeko wano eddakiika ntono nnyo, era njogera ebigambo bino nga sibyogerera mu lunyiriri ng'omwogezi w'olunyiriri. Ssaabawaali abagumiza n'abagamba nti mubeere abantu abakkakkamu ng'era bulijjo bwe tutambula. Ali wamu nammwe abantu b'Enkanaga n'ebizibu byammwe byonna, abadde avudde emabega nga abiwulira era abifolowinga, ate tajja kubalekerera. Era n'abagamba nti bwe mubanga mulabye omuntu abatabangula ku nsonga y'eby'ettaka, mugendeewo omutongole wammwe asobole okutuusa amawulire ago mu bwangu ddala mu ofiisi ya Ssaabawaali, tukisalire wamu amagezi. Era nze jjajja ayogera naawe mu maaso go, ndi mulwanyi wa ntalo za byattaka, era nze nakulembera abatuuze bakuno nga babawadde nga babasamoninze kututwala empigi bantu 30 nga ekigendererwa kyabwe kutusuuza byaffe n'ettaka lyaffe ebibanja byaffe ne bakadde baffe tubaziikule ekitaasoboka. Mukama wange tuula ntende mu ntebe yo jjajja. Ebigambo byange nga Ssaabawaali atwala ekitundu kino tuli basanyufu nnyo ne woofiisi yonna ey'Obwakabaka bwa Buganda. Ayi Ssaabasajja wangaala, ne Nnaabagereka agerekera Obuganda.